اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحين إلى محمد ما زال من وجده متما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. من لي حبيب سوى محمد خير الرسول نبي مكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل كان له تقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت بأسمائك العليا فتدم جل جلاله الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد omuntu okuba ne ssente z'alina si kwe kuba nti magezi ge, ate n'oli ataziina si mutumbaavu. Omusajja ekimuganya okuba ne ssente tategeera. Mbalayirira Mungu nali nsisinkanyeeko omuntu nze wano mu mirimu gyaffe mugimanyi
naye ng'omuvungisiza ssente buli lwajja n'omugaa nti zino bazivungisizawe bati zino ziri bweziti zino ziri bweziti ntiwo nti ye tugende tugule ebintu namugenda nembigula n'akomawo omulundi ogwokubiri n'oba oba yeekoza ssente tazitegeera butegeezi nga tazitegeera gw'ozimujjukiza buli zajjayo mu nsawo gw'ozimubalira singa gaali magezi gwazimubalira gwalibadde nazo naye ng'ajja n'emitwalo naye ng'osuubira yeekoza ng'endala omujjukiza nzijukiza ze yagambye nti zinterekere mu ssaawa eyogera n'oga nti waliwo embeera enzibuzibu era nga bw'obaamu omutima omuzibu omukambwe ogasijja zimuddiza naye ogenda oga nti kanindemu ndabe ku ssaawa esembayo baana aba azijjukidde ogenda okula nga tazijjukidde n'omugaa nti mukulu ojjukira ssente zewanteresa n'ogaa nti nzikuwanga tizizino nti mbadde nazeerabidde n'ozikwata n'ozimuwa bw'oba omukambwe oga nti ekyo kiwedde wakafa allahu almuminina akitaali ekyo kiwedde agende zinaye kati wano nkola eno riziki yange tulina bwe tubituuma naye wallahi ng'alina mitwalo na mitwalo naye nga Mungu amusiimye aziwadde ye ne muyingira we muyingidde nga gw'olina okumwogerera naye nga Mungu aziwadde ye taziwaddeko nga gw'olinako ddoola ekikumi kimu ku mitwalo gye eziba zeeyongedde nga bukodyo obwo naye nga ye omusaala gwo kikumi kati ezeeyongedde nga saayansi wo naye Allah ng'azimukoze eki ng'azimuwadde kati ssente okuba nazo magezi okuba nazo buyivu byonna bituleeta okutegeera amaanyi ga Katonda subhanahu wa ta'ala obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. So baganda bange njagadde okubasikira ebifaananyi ebyo byonna kubalaga ekifaananyi ky'okufa ti omuntu bw'afa aba gy'ali era ng'alinze okusaba kwaffe alinze okumulaajanirako Allah subhanahu wa ta'ala okumuteewuluzaako ku ebyo ebyasoba mu bulamu bwe. Mu kino nno togayaalanga olunaku n'olumu ng'era bwe mbagambye nti okufa oba okusaba kuno Allah subhanahu wa ta'ala kutumusaba tetulinda mukolo ffenna tetugisobola. Bwe siriikirira ng'otudde ekiro ng'osituse ekiro okusaala salaatul layl n'oluvannyuma lw'essala zino ezaffe eza bulijjo wanika emikono osabe Allah subhanahu wa ta'ala onge nti Allah wange nsaasirira maama wange nsaasirira kitange. Mungu subhanahu wa ta'ala ajja kumusaasira kubanga yufrahu almayyit indama yasiluhu du'a min ahli dunya. Omufu asanyuka byansuso edduwa z'abalamu ku nsi bwe zibanga zimutuuseeko ate ng'era zimutuukako. So baganda bange, omusajja omulongoofu omu bwe yali agenda okufa ng'akuze nga n'okukaddiwa akaddiye kubanga waliwo emyaka ffenna wano tekuliiko yagituuseemu. Waliwo emyaka we giggambira nti kati oyagala toyagala kufa. Wano ffenna tewaliwo yagituuseemu newankubadde nti abantu bafa okuva ku yakazaalibwa mpaka naye waliwo emyaka kasita okoona ng'emyaka ne gikoona nti 7 kkiriza nti safaari ekoze eki etuuse. Ekyo jjo kukkiriza bukkiriza. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti obuwangaazi bw'abantu b'ekibiina kyange bayina 60 wa 70 buli wakati w'emyaka 6 ku 7. Ate n'agamba abeera awezezza 7 bwagisusse
mu Luganda n'enjogera ya bulijjo tuyinza okugaa nti kagobako guba mukisa. So emyaka egyo omuntu bw'ogituukamu ekituufu kiba kiri nti byonna ebikola ensi biwummuze otunuulire wa gy'olaga. Naye musajja mukulu ono yagamba abaana be n'abagamba nti nqata amali wa antum amali sadaqatikum tu'nisuni wa da'awatikum tarfa'ni. Nti nze gampedde munzivuunula ennyama. Yagamba nze gampedde era kati mmwe bentunuulidde mukola saddaaka zonna ze mugenda okunsaddaakira okubeera nga zigenda kumulisa kabbuli yange, n'okunsabira kwe mugendanga okunsabira okubeera nti kugenda kunzijanga mu kanyigo oba mu kajwejweyi w'ebibuuzo bye nnyinza okuba nti nsuubira ebiri mu kabbuli. Faidhan mikwano gyange nti ekyatuleese wano kusabira mukadde waffe ne bakadde baffe ayina enniya etali ekyo gwogimanyi, kubanga munange bwe tuba tujja mu nsonga zino tuba n'enniya ez'enjawulo. Sarahatan kankyogere lwatu nti eriyaga nti mbadde ndudde okulya ku kimere naye emmeeya mumanyi bw'ategeka omukolo teguba kakolokolo kangende nange ndye ku ki. Wallahi waliwo ayina enniya eyo nga ye yamuleese kangende ndye ku mmere ate egenda kumpulira waali wano, tebirimu kubuusabuusa wano waali. Ne wabaawo n'ayina enniya ega nti ndudde okubeerako mu bantu kangende mbeereko mu baki mu bantu kanjja kusangayo gundi. Ne wabaawo azze ng'ayina gw'agenda okusisinkanawo. Ffenna wano buli muntu ayina enniya yamukoze eki. Waliwo ayina enniya wano nti taata wange yafa ne maama wange yafa, naye mu dduwa eno egenda okusabirwa nange nsaba Mungu wange nnyigemu nange bakadde bange. Osanga mu balongoofu abali wano n'afuna omukisa bakadde bange okubeera nti bagaziyizibwa kabbuli yaabwe. So ffenna abali wano ekituufu kiri nti tulina enniya kwe twajjidde, tulina enniya ezatuleese. Ate innamal a'maali binniyaati, era buli muntu ogenda kufuna ekyakuleese wano. Mungu si mulyazaamaanyi, eyazze n'enniya ku ekyo kyensookeddeko. Allah si mulyazaamaanyi era gw'ogenda okusinga okufuna emmere. Mungu si mulyazaamaanyi era agenda gikuwa mulungi nnyo. Wallahi n'okulayira ndayiti bakuyite n'okuyita nti weeyongeze era weeyonge. Allah laisa bidhallamin lil'abid, si mulyazaamaanyi eri abantu. Ayina enniya nti yakusabira kitaawe wandubwa nakusabira kitaawo oba maama wo bajjajjaawo oba omwami wo oba omwana wo, era naawe Allah subhanahu wa ta'ala ng'enniya eyo ntukuvu ku ekyo, era nawe Mungu agenda kukwanukula. Mungu si mulyazaamaanyi. Eyabadde n'enniya ey'okulaba nti ozze, era naawe tukulabye nti ozze. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka nti buli mulimu gugenda nakumalirigana yali akimanyi nti emitima gyaffe gibaamu ebintu bingi mu kubeera mu nsonga, mu kubeera ku nsonga. Naye ng'ekyali badde ekisinga obukulu okubeera n'enniya ennungi n'enniya entuufu, kubanga bino eby'emmere bwe tubimanyi tebirina buzibu. Bino ebyokusinkana okulaba, bino ebyokweraga, era byebyo. Naye enniya eri bwe banga eyatuleese ayina enniya nga yakujja wano kusabira taata wa Mustafa, nga ne Mustafa yakoze edduweeni nga naye enniya ye ddala kusabira Allah subhanahu wa ta'ala, so si kijjulo, nga naye enniya ye Allahu jalla jalaaluhu si mulyazaamaanyi. Kitaawe agenda musaasira kubanga nabyo byawukana era nabyo tubirabyeko. Omuntu n'akola edduwa e Kampala mbiraba
nze duwe yange yasinga eya Haji Gundi, nze duwe yange nze nasinga okuyita abagenyi ab'ebitiibwa. Ffenna ebyo tubimanyi. Kati okuviira ddala ku mustaafu eyateeseteese ekintu kino okutuuka ku ffe bye yayise, buli muntu agenda kufuna ekimuleesi. Naye ng'enniya entuufu nga bwe mbagambye kwe kubeera nti wazze n'enniya nga ddala yakusabira bakadde baffe abo abaafa. Bannange obulamu buno tubuwangaalako kitono, naye obulamu bwe tugendamu buwanvu. Obulamu bwe tugendamu buwanvu. Okufa kintu kinene kubanga kikulesa abaana bo, kikulesa bazzukulu bo, kikulesa bakyala bo, kikulesa omwami wo, kikulesa mikwano gyo, kikulesa edduniya eno. Wallahi okufa newankubadde nti tuguma era tubagumya, naye kusigala kunene. Olaba ne ba ambiya ng'oggyeko Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne Nabbi Yusuf alayhi salam, bokka babiri, naye abasigadde bonna okufa kwabatiisa era kwabakanga era tebakwaniriza. Okutandikira ddala ku Adamu alayhi salam, kubanga Adamu Mungu bw'amala okumulaga obuwangaazi bwe, yamulaga obuwangaazi bwe Muzaffa, yamulaga obuwangaazi bwange, yamulaga obuwangaazi bw'abazzukulu be ne batabani be, naye yatunuulira obuwangaazi bwa Daawuda alayhi salam. N'amubuuza Allah nti ono nga omuwadde emyaka mitono gya Nabbi Adamu alayhi salam n'agigatta ku gya Daawudi. Naye akaseera katambula, ye Adamu alayhi salam yalowooza nti ye olukumi lwe baamuwa lusigadde 95 miwanvu. Gyatuuka ekiseera Malakul Maut, malayika walumbe, n'ejja waali. Enkizo gye baalina ba ambiya bannabbi kuffe nti malayika bwe yabanga egenda omutta yamugiranga live n'emugamba nkunonye. Kati malayika bw'ejja waali n'emugamba nti Adamu yessaawa, yayingira ekisenge n'agenda mu ddiiro, n'agenda mu luggya, n'abuna buli wantu. Lwa nsonga ki? Yakufa. N'agamba nti tekisoboka, bampa emyaka 10, ate lwaki munnonedde ku 95? Malayika n'emujjukiza n'emugamba nti ojjukira olunaku lwe twakulaga emyaka gya Daawuda n'ogamba mitono nnyo, n'ogamba nti tutoole ku gigi emyaka 5 tugyongere ono, nti ye wajabati kyakakata ne tukutoolako emyaka 5 ne kisigala 95 giggwako leero galamira. Nkutwala ate kati Jamil bakafaananyi nga gwa Adamu alayhi salam. Nakkiriza omwoyo gwe ne bagutwala, so nga kwali kukkiriza okw'obuwaze, kubeera yali tayinza kukola ki? Atumye yaani ne gwe batumye yaani. Omu n'atwala omwoyo naye nga yalaajana. Njagala balaga kintu bulamu nti kinyuma, kintu bulamu kya bbeeyi. Ne bannabbi baali batya okufa okugenda. Ibrahimu alayhi salam yalaajana nga bamutwala. Malayika ne mugamba ne Ibrahimu, obadde ki? Alasta Khalilullah? Mungu yakwawula mu bantu bonna mu nsi abaasookawo abaliwo n'abaliddawo, gwe wekka gwe yafuula Khalil. Ekigambo Khalili, Sheikh Abbas ono bayansinga Oluganda, ekigambo Khalili kitegeeza munywanyi. Basi Haji Pikolo siwe kiri. Khalili kitegeeza omuntu munywanyi. Mungu yafuula Ibrahimu alayhi salamu munywanyi we. Wano kitono omuntu ogamba nti ninawo munywanyi wange, kuba abantu tetukyesigangana. Abantu olwaleero oyogera n'omuntu kino kyewamubuulidde nga kyama kyekusifu, ogenda okisanga wali nga
kyekiri awo kyekibungeeta noga nti ya Rabbi omusajja gwe nabuliddeko ensonga yange nga yakyama nga wallahi abantu yagibabuulidde ddi bwe baayo ow'emimwa emyangu nga ku mikutu yagikoze eki yagikasuse dda kakigambo Khalili si kyangu kufuna muffe naye ittakhadha Allahu Ibrahima Khalila Mungu yamufuula munywanyi we olw'ebingi Ibrahimu alayhi salam bye yali ne Katonda we naye Allah atuuse ekiseera ekimuyita amugamba Ibrahimu essaawa etuuse malayika agitumye yalaajana naga nti waakiri yalimbuuliddeko nti mu mwezi gundi ngenda mu wiiki gundi ngenda mu lunaku gundi ngenda naye okungwako obugwi bwoti bangi ekya Musa alayhi salam newankubadde waliwo abatono nnyo abaali bagamba nti kiyinza okubaamu ensonga nenze ngamba kyali kituufu tekirina nsonga yonna ye Musa malayika yavaawo na ngumi kuba malayika yajjira mu kifaananyi kya muntu nemugamba Musa essaawa etuuse kufa Musa yali afaanagana ne Sayyidina Umar embeera ze era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atenda ebitendo bya Umar yamugamba nti Umar ka akhi Musa Umar afaananako nga muganda wangaani Musa alayhi salam abawandiisi ba taarikhi bagamba nti yagikuba ekikonde kibayita mu Luganda va muki onzito ntwala wa onzijja kuki muyinza okulowooza nti bino ebigambo byemwogera bitandise leero byava dda onzijja kuki naye Musa alayhi salam bwe kubanga naye okufa kwamukanga kwamutiisa olwo ffe so baganda bange nga tufundikira ebigambo bino nga tubimaliriza njagala okubalaga nti kigambo kino kufa kyetaaga edduwa kigambo okufa kyetaaga okulajanira Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire atugaziirize amakubo gye tukola ki gye tulagamu ag'okufa Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne Nabbi Yusufu alayhi salam nga bwe nabagambye be bokka abantu babiri bannabbi babiri abateeraliikirira ku kigambo okufa abasiima Allah subhanahu wa ta'ala n'abatwala so mu bufunze mikwano gyange nsaba mukkirize nti ebigambo ebyo bye binvuddemu ebisobye ku byo mu nsonyiwe ebituukiridde mu byo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ffenna tugasizza nabyo ekyatuleese wano okusabira mukadde waffe ng'era essaawa etuuse ey'okumusabira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala enniya zaffe azitukuze emitima gyaffe gitukule Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda okukusaba kusaasira mukadde waffe ne bakadde baffe abagenda otulongooseze emitima gyaffe n'enniya zaffe ate duwa yaffe Allah ogyanukule tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala obukendeevu obuli munze obuli mugwe obuli mwani ogirenga obutubikkirira subhana oyanukule okusaba kwaffe wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين. اللهم إن والدنا يوسف بن سلمان في ذمتك وحبل جوارك وقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت عالم لسرها وعلانيتها جئنا شفاء فاغفر له يا الله
اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره فراشا من الجنة اللهم انقله إلى جنات الخلود اللهم ارحمه تحت الأرض واستره يوم الأرض ولا تخزه يوم يبعثون اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بحسنات ميزانه وثبته على الصراط أقدامه واسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم اغسله من الدنس اللهم اغسله من الدنس اللهم اغسله من الدنس اللهم اغفر لأبينا الحاج يوسف ابن سلمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارحمه فكأنه بي رحيما واعف عنه يا كريم واكرم نزله اللهم إن يوسف عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالشهادة واغفر له إنك أنت الغفار اللهم اغفر له حتى لا تضره الذنوب واجعله من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ليوسف وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين من آبائه وأمهاته وأجداده واغفر لآبائنا جميعا وأمهاتنا جميعا وإخواننا جميعا اللهم نور قبورهم اللهم افسح قبورهم اللهم زد في قبورهم نورا والفسحة والسرورا اللهم زد في قبورهم النور والفسحة والسرورا نسألك يا الله تغفر لهم وارحمهم واسكنهم على مراتب جناتك وأموات المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات ميزانهم وثبتهم على الصراط أقدامهم واسكنهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنهم عبادك بنو عبيدك بنو أماتك نسألك يا الله أن ترحمهم وترزقهم الفسحة والسرور في قبورهم يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنهم في ذمتك اللهم إنهم في ذمتك اللهم إنهم في ذمتك اللهم إنهم تحت مغفرتك اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اللهم اغفر لهم يا الله اللهم ارحمهم يا الله اللهم اسكنهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين كوي غير الله سبحانه وتعالى bakadde baffe abaafa ya Allah omuli mukadde waffe atukuŋŋaanyiza wana Haji Yusuf ibn Salman Allah tukusaba omusaasire ogaziye kaburi ye omuteeremu ekitangaala ya Allah mwalire obuliri bw'ejjana ya Allah mulongooseze emirimu gye yakola emutufuulire ennunuzi mu kabuli ye ne yawma alqiyama omulongooseze olunaku olwo muteeke mu bantu b'okubeera ne nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wamu n'abalongoofu ne ba ambiya bonna abaasooka muyingize ejjana eyo emirembe Allah tunula mu mirimu gye yakola tubiseemu emirundi n'emirundi ebyo ebyamusubako ng'omuddu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bitunulemu era musonyiwe nabo nga basanyufu ya Allah obulamu obulungi wano ya Allah taasa okusindiikirizibwa ya Allah taasa amakomera ga wano ya Allah n'age Uganda n'ensi zaffe ffenna gye tuva ya Allah taasa ebizibu byonna ya Allah tugenda kusoma edduwa naye nga tetunnasaba Allah tugenda kusoma Qur'an insha Allah then oluvannyuma tujja kufuna edduwa programu nga bw'enaatambula tubeere nga tumaliriza n'ebinaasembayo insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يضلهم الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد من يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم ربهم يتبعونها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إلا مع يحسرون وما يعلمون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممنوع وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا ومن أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متقين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإنا لمبعوثون أولئك الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون بحب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحين إلى محمد ما زال من وجده متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من لي حبيب سوى محمد خير الرسول نبي مكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل كان له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ekintu kyonna ekyomuwendo kiriko ekigezo ku nkomerero. Omwana asoma emyaka 7 naye newabeerayo ng'ajja kulinda PLE myaka 7 bagenda kumubuuza mu ssaawa 2 n'ekitundu byasomedde emyaka 7 alina okubyanukola. Lwaki? Kubanga kya muwendo. N'asoma emyaka emirala 4 n'amala senior 4 ne bamubuuza byasomedde mu bbanga eryo ng'alina okubyanukola mu ssaawa 2 n'ekitundu. Kati ate n'asoma emyaka 6 ate ne bamubuuza. Lwaki? Kubanga ensoma yonna kaseera nga teriiko nkomerero yakyo nga teriiko kibuuzo. Oluusi abantu bagitwala nga ya layisi. Era omukungu omu Mungu amusasire yafa naye bamubuuza nti gwe wasomako n'ayogera ne bye yasoma nabo naga nti nze nasoma n'oyo yayogera wamu ku bakaba banene naga nti nasoma naye naga nti nasoma naye ddi nze nali nsomeko naawe naga nti twaliko mu semina naye semina terina certificate eraga nti nokoze ekyo. Kati obulamu buno wetuliko buliko enkomerero ng'enkomerero yakubuuzibwa naye Katonda agamba nti liyabluwakum ayyukum atugezese. Teyagamba nti aktharu amala abamanyi babayibogera Kurani ene etuyigiriza enjogera era enjatula. Katonda yagamba nti atugezese alabe ani mufa asinza okulongoosa nga kitegeeza nti obulamu bwaffe kuno ku nsi tulina kulongoosa.
kati tulongose omukungu abadde wakolona tugamba nti oli muna Uganda ffe twonoona oba ffe tulongoosa erinnya lyaffe okulijjayo oba okulibbulula wano we tuli essaawa eno newe tutuuse okubanga omunayuganda anyoomebwa ffe twafuuka ensonga twaddira ebitasobola kutugasa wano ne tubireeta ne tulowooza bigenda kutugasa wano ono n'awalana munne olwokuba awagira kibiina kya gundi ate munsobera bakwatagana mu ttiimu ez'omupiira Arsenal ng'egenda kusamba Man U n'osanga wa Man U n'agulira wa Arsenal ekikomando naga naye tugenda kubakuba kikale naye obatuuka ate mu birabire nga byawula n'ensi nti politika onamuzanyira mu nsi ndala ate ne babeera babulabe totubuulira oyo naye tosobola kubeera wano n'ozanya politics obw'ensi endala nekisoboka kati obwanga wasalawo okusoma busawo webakulaba nga ate otambula n'abayimbi abantu bateka okubuusabuusa bagamba nti kiba kitegeeza nti fakati gye wagendamu togikola ki togitegeera nkyamu kola ekyo ekyakuleeta kubanga wajja kunoonya ssente fuba nnyo okulaba nga ssente gye ziri gy'ogenda kyekigendererwa ekikulu naye tugenda oluusi ntwerabira kati tugenda kubuuzibwa ku nkomero y'obulamu bwaffe naye omuvubuka ajja kubuuzibwa ku buvubuka bwe kubanga amaanyi gano ag'obuvubuka obwo tugeetaaga nnyo ffe ng'abakulembera tugafunemu naye ate tugafunira mu bintu birala nnyo kubanga omuvubuka bajja kutenda nakuvuma naye okuvuma kwenda kutuusaawo nti awe kakutagazendaawo agenda kuwalabula era abantu babatya ssaawa zonna bali ku bunkenke kulwaki kubanga bakutendako okuvuma naye leka bakutende n'ebitendo ebirungi nga wobeera abantu babeerawo abantu badduka gy'oli lwaki olw'ebyo ebitendo byo ebirungi so si kudduka kubanga oluusi omuntu aweebwa ekitiibwa n'akiraba nga oba twandigambye nti ayinza okutiibwa naye nga si kutiibwa nti bamutya lwakitiibwa wabula lwakumunyooma kubanga oyinza okuba otya kitaawo ng'omuwa ekitiibwa naye embwa naye ogitya naye togitya lwakugiwa kitiibwa lwaki kubanga ogitya lwakuginyooma kati yeyo embeera gyetunokola ki nolwekyo meseji yange enkulu eri nnyo okutereeza embeera zaffe wano sekanduka yatuyise okusoma edduwa eri mukadde we tumuweereze Allah tabaraka mugaziyirize omwaguyirize Sheikh abadde ayogera nti waladu salih omwana omulongoofu omwana oyo mulongoofu aba bamwogerako alina ebintu bingi nnyo n'emikwano emirongoofu gy'abakwanye gigwa mu ddaala eryo kati gwokulinda nze nyinza okuba natuula eyo mu kasonda n'ensoma eddwanga nti ya rabbi mungu musajja wamututte omukadde edduwa sigisoma nti mmanyi nnyo taata we naye olwokuba nti mmanyi mutabani we kyekinsomesa ki edduwa eyo kati waladu muswali omwana oyo mulongoofu kubanga omwana omulongoofu nze naawe tuli mirimu gy'abazadde baffe era kyova olaba Nuhu alayhi salatu wassalamu ku mulembe gwe enkuba bwe yatandika okutonnya nga omwana we aganya okulinnya eryato ng'amugamba taata nze saawi ila jabali yasimuni min alma ngenda kubeera ku lyato liri lijja kusobola okunziiza ku mazzi naye Katonda yamuddamu ati Nuhu ng'asaba Nuhu yasaba nti innabni min ahli omwana oyo wange wa muntumbwe zange ntumbwe n'omugongo birina enjawulo wa mugongo gwange oba wa ntumbwe zange abamanyi Oluganda yobiba bituufu oba obawaawo ekisingako wa muntumbwe mwajja eno Oluganda mwalwerabye njakuzyagabasomesa ate Luganda kubanga nze yakuwasa kati njagala osirire n'omugongo agambye atya kigava mugongo tafsiri anyawo kale naye yamugamba nti nno innahu laisa min ogusi mulimu mulungi naye omwana gwayise eki nga omwana gwayise omulimu kakati omulimu gwonna gukolwa ngalo n'ebitundu ebirala era kugufuna engalo zirina omulimu gwegwakola ki gwegwakola gw'okujja n'obeerawo kati tuli emirimu gy'abazadde baffe bwe tubeera emirimu gy'abazadde baffe kati tuddayo ku hadithi eri egamba nti omuntu bw'afa tabi'ahu thalatha ebintu bisatu bimuwerekera amaluhu wa ahluhu
wamaalo nti emirimu gye gimuwerekera abantu bwe bamuwerekera n'emaali ye emuwerekera. Oyinza okuba togwa mu maali ye ate oyinza okuba togwa mu bantu be wabula n'ogwa ate muki mu mirimu gye. Lwaki? Kubanga omubaka yagenda maaso n'agamba mu hadiisi n'agamba kino yabqa wahid wa yarja ithnan, ebibiri bikomawo n'asigaza kimu naye kye kisigala naye emirimu. Kati weebuuze nti taata wange yafa, maama wange yafa, nasigala naye mu kumusabira, kwe kusigala naye n'omusomera eddowa saawa ne n'omuweereza ka mobile money akamomo tekatuuka, tekasobola kutuuka, naye yeetaaga ki? Al-Fatiha. Yeetaaga kutwala n'osoma n'omusabira. Okusaba mpisa z'abalongoofu era okusaba nkola ya ddiini zonna. Nze kabanyumezeyo kano ewakeeko neighbor waliwo omusajja si musiraamu yalina omwana nga mulwadde, mwana we nga mulwadde, kiyinza okuba ensibuko y'obwavu bwe mwana we kulwala nanga obwavu bunumye, omwana alwadde tawona, nkole ntya? Kati batunyumyamu namugamba nti mbeera nga nzibomyo naye ffe emirimu yaffe eno ngenda kubbirako nga bw'oyinza okubbira ku bigezo nga ngenda kubbirako ti ffe mu ddiini yaffe eno tulinayo essaawa wakati w'essaawa 9-10 nga budde buwungeera eyo ekiro abantu beebase bukya nga abantu beebase Katonda ava ajulukuka gy'ali najja ng'atambula kuno ku nsi naye ng'abuuza nti waliwo ayagala okumusonyiwa musonyiwe, waliwo ayagala okumuwa ng'alina kyayagala muwe, waliwo alina ekyetaago yenna kyeyeetaaga nkimuwe. Yesu tukidde ayagala okuwa yasutuse. Nalabako omusajja omu mugagga bamuyita Safariina engineer anoonya akuwa ssente. Si bangu abagagga abo okubasanga. Nze nasaalira emirundi mingi ku muzikiti wali naye nga bw'amala okusala bwati n'atulatula bwati yajja n'azireeta ssente ate akuwa yeekwese akulabye nti oyinza okuba oli mubwetaafu. Si gwogenzeeyo naye Katonda okubanga yajjulukuse najja ng'anoonya gwe alina ekizibu ng'anawunakye ebizibu by'olina bikuletedde n'otulo n'ofuluuta n'oweerabira naye yakugamba kati omusajja n'agamba kandabe era olwolunaku olwo ekiro ekyaddako ssaawa 9 alamu ye n'ekaaba n'azuukuka n'adda wali mu kasonda n'ayogera ebigambo ng'agamba Katonda we naga bagambye ojja ku ssaawa 9 bagambye oyitamu muno byonna ng'ajuliza naye mutuufu Katonda yawonya omwana ono. Nga tumaliriza nja kuyita meeya inshallah ajje abeesiibulire n'ebyo by'anaaba atuusizza gye muli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Qur'an wegamba nti fabashshiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekituufu kiri nti pozi baagala okufuna wuzu bogendako emmangi ojja nze nakuwadde akazindaalo ofuluma awo odda ku rayiti awo obasooka waabasajja waddako waabakyala kabalaza webutambala butu. Amazima gali nti mbadde mu nnaku okumala ennaku ezisukka 40 nga wano nseka bwe nzija mu bantu naye nga bwe nzirayo ekankaamu. Naye olunaku lwaleero lumpadde essanyu okuba nti tusobodde okusabira ku mukadde waffe edduwa nga kyekyatuleese.
okwebaza tujja kusembayo naye kino kyengenda okukola kya sharia lwakuba nti abantu ennaku zino oba irimu ntono oba ki ebintu bingi abantu tebabimanyi ate nga beefuula nti bamanyi naye yenda kubatambuliramu ng'omuganda kuba Kurani yasooka okutambula bwetulaga nti Ibrahim n'azaala gundi ne gundi ne gundi olunyiriri n'alulaga era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga bajjajjaawe paka ku club si bwe kiri nze nno gwe mulaba wano ne baganda bange njabba balaga oluvannyuma tulina bajjajjaffe okuva mu nyinza obutabakeeryanyo kantandikirawo mu 16th century tulina Kato Kayinda n'azaala Eliya Sebanchayi n'azaala Ssekimwanyi Kajeerero. Ssekimwanyi Kajeerero oyo ye yasooka okufuna obwami mu kika kyaffe. Jjajjaffe oyo alisinga awo wegalamidde Emagala. Oyo nno yavaamu abaana abo abasinga be bamanyi. Asooka Abdallah Ssekimwanyi Ebukoto, omusiraamu yasooka ogenda e Makka era yebase ku muzikiti awo Ebukoto. N'azaala Sirimaani Ssemakula Musaale. Musaale si linnya lye naye Kabaka yasiima ye teyamuwa bwami, yamuwa Busaale ng'atwala ekifo kinene nnyo ng'oggyeko Butambala ng'ayingira kumpi ne mu Masaka era amataka gye gali e Masaka eyo zi square miles yazirekayo. Sirimaani Ssemakula Musaale ffe mwe tuva nga jjajjaffe azaala bataata baffe era tulina omulala Bikongoolo Ekanyogokaawo. Sirimaani Ssemakula Musaale yakola nnyo emirimu egy'obusiraamu n'Obuganda ate ye Muganda bwe yasigala nnyo mu gy'obusiraamu kuba yali Seeka Abdallah Ssekimwanyi. Musaale be bamu ng'awerekerwako mutabani we yali muto nnyo mu biseera ebyo Ancumita nga bagenda okusayininga endagaano y'olwenda. Sirimaani Ssemakula Musaale yazaala abaana bangiko naye mu baana abo mwalimu abawala n'abalenzi. Omusajja omu yaloota ng'amannyo gamuvudde mu kamwa. Bw'aloota n'agenda ew'omumanyi omunaga nzivunulira ekirooto kino. Bwe yagendako namugamba ekirooto kiwaloose, abantu bo bonna bagenda kufa. N'amutema ensingo n'amutta. N'atambula n'agenda kuyaddako n'amugamba nti nzivunulire ekirooto kye naloose. N'amugamba nti ekirooto kiwaloose kirungi nnyo. Mu bantu b'Oluganda lugo ogenda okusembayo. Era yasanyuka n'amuveeseza nti the way gy'owaamu message nkulu nnyo bw'oba ng'obuuziddwa ekibuuzo. Naye mukadde wange mu baana abalenzi mu mpya 3 ezo z'emmenye yasembyeyo mu bulamu. Mumanyi space gy'abaddemu nga baganda be bonna buli wamu. Ogenda e Bukoto bayita ye, ogenda e Kanyogoga ye, ojje wa Musaale bayita ye. N'Amagala tukeddeko bano abasatu ku baana ba Ssekimwanyi naye waliwo abataasiramuka abasigalayo omu mukulu ali awo namumanyi mu State House. Abo saidi ebyo teyasiramuka. Abo abaana bangi abalala baganda baffe abataata baffe abataakola ki abataasiramuka. Naye nja kwogerako katono ku Musaale. Musaale mu bwami bwe yalina embuga 2. Embuga esooka yali Bugobango era yazaalirayo bataata baffe bangi. Ey'okubiri yali yagikuba Kibibi ku muzikiti era ndowooza mukimanyi nti omuzikiti gwaffe gwe gubadde gusinga obunene mu East and Central Uganda, nga gwe gusinga obunene ogubaddewo nga muzikiti si gwa Kiwarabu si gwa Bayindi naye nga gwa muntu. Sirimaani Ssemakula Musaale gwe yazimba. Yagaba ettaka, yina ettaka lingi nnyo. Ng'erimu ku mataka ge yagaba yayagala nnyo abantu basome. Saawa eno kwe kuli Kibibi Secondary School. Eryo ettaka jjajjaffe yaliwaayo.
era mulaba ekibibi emmanju awo waliwo amalwaliro, waliwo amasomero amatono. Ekyessanyu ekirimu nti kyobalaba nti zino generation zikyuka bukyusi. Abantu bano abakulembedde esswala olunaku lwaleero, jjajjange Musaale, jjajjaabwe azaala maama waabwe mwe bava, we bayita Mudde, yasooka okuba omuwalimu wa Musaale. Simanyi jjajjange kye yali asiimye mu lulyo luno, ate era jjajjaabwe ku sayidi ya taata waabwe era gwe yaleeta okuba omuwalimu ng'amugya ekibuli ewa Mbogo ebiseera ebyo. N'aleeta Sheikh Lubowa yali omuwalimu we ng'amaze okuta Musa Mudde. Mu bimu Musaale, bino bye mulaba oluusi tukola, oluusi biva mu musaayi. Musaale yafumbanga emmere nga buli lunaku basala embuzi ezisukka mu 3 ne balya okuva ku makya paka kiro. Era ye mu maka ge yali yateekawo kitanda ng'atuula ku kitanda nga yeringa namulondole. Waliwo senga wange afuna amwogereza bamwe, omusengo we bamuyitanga Asa Nabukalu, mutabani wa Kabaka Kalema, ajja okumwogereza omuwasa. Bawoma abalangira bedda muve ku bana abalangira buli omulangira, naye bali abalangira abatuufu. Bwe yatuuka yatuula ku kitanda kya Musaale, yalinga entebe ye mu ddiiro. Bwe yajja mupuuta, faava otuula eri, otuula otya wano? Olwo n'awaaba ne bamuyita embuga. Ti n'oswaza omulangira mu bantu, yagamba teri mwana ajja kuwasa wange ate nga nsinga ekitiibwa. Yali Musaale. Ngenda kwogerako akatono ku baana ba Musaale, oyo gwe tuzza okusomera edduwa olunaku olwaleero, Haji Yusuf Mukiibi almarhum, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Alhaji Yusuf Mukiibi kitaabwe yafa ndowooza 1903, naye yali mukujjukujju nnyo, era kitaabwe olwafa ye n'addukirawo n'ajja mu Kampala. Ku myaka egyo egy'ekivubuka, ennakaseera awo ku muzikiti asanga omusajja alina eggaali. Eggaali eyo yalinanga emipiira 3, ogumu maaso, omulala wakati, omulala emabega. Egyo mu myaka gya 1900 eggaali ze baavuga nga ogirina abeera alina benzi. Bw'amusanga naye ku muzikiti amukwata amataayi, muvubuka muto, oga obadde ki? Agamba nti eggaali teri agirina okugyawo yali ya kitange, ono yabbanzibu. Era bigenda okwetoola ng'omusajja eggaali yali yakola ki? Naye yali musajja mukalabakalaba, newankubadde nga teyalina nti yasoma, yakola emirimu n'abayindi. Era abaana bonna teri mwana afuluma mu yunivasite ng'asomye mateeka n'atasoma ku Haji Yusuf Mukiibi. Lwaki? Haji Yusuf Mukiibi mu myaka gya 48 afuna, batandikawo paaka enkadde eyo. Yasooka n'afuna akayumba ku bumu ku buyumba obuli awo ku paaka enkadde. Naye ng'abazungu mu mateeka bagamba wadde okaguze olina okukeekolera mu tolina kukapangisa. Yapangisa abantu ababeeramu, era kakyaliwo, kasaze enviri abantu bangi. Abakulembeze bangi babaddewo, yakateekamu ekinyozi, kibaddewo emyaka egyo paka leero. Era ne leero bwe yabadde akigaba mu kiraamo yakagabiddemu. Naye mubeeramu omukyala yali mukujjukujju ng'akoleramu, agenda amuwaabira mu bazungu, agamba nti omusajja ono akayumba akatupangisa nayagala kabba, omusango kugenda mu mateeka. Abasajja b'edda baali batya nnyo, manyi baali beekatwe, nga bagamba nti ogenda kuwoza otya n'abazungu nga tomanyi luzungu. Bireke bakatwale, naga nti angenda kuwoza. N'agenda mu kooti y'abazungu n'awoza. Mu bimu bye yawoza bye yaŋŋamba, yabuuza omuzungu mu kooti nti bwe mpangisa omuntu edduuka nze mmugulirawo. Tinedda yalina okweggulirawo ne yeggalira.
naganze bano nze mbaggulira ate nze mbaggalira ate nga kituufu yabatera akakawulizo wadde abapangisa naye ng'edduuka yajja n'abaggulira ku makya n'abaggalira olw'eggulu era omuzungu yagaa nti awo nenanyini waba yalina ebisumuzo mugende bw'asinga omusango bamumwekwasa ekigambo mawuledi n'abazeeyi b'edda hafula mu Luwarabu si pati bo baali bakitwala nti buli hafula ebeera mawuledi buli pati ebeera mawuledi Haji Mukiibi bamukolera mawuledi mu Kampala omusajja omuganda asinza abazungu Haji Mukiibi yakola emirimu mingi yasuubula amamotoka mu biseera ebyo mu myaka gya 52 n'agenda e Makka kyenjagala okubategeeza mu mbeera ey'obukujjukujju teriyo pulezidenti wa Uganda abaddewo nga si mukwano gwe personal friend okujjako ndowooza Tito Okello Lutwa naye bonna abadde mikwano gye personal era mu bimu kyenjagala okubagamba mu mwaka gw'enkaga agenda mu America akomawo awo Obote TV babeera bamukwano n'Obote mu biseera Obote wagobera Kabaka egy'enkaaga mu omukaaga omanyi Yusufu Mukinga bwe mbagambye nti yakolanga ebintu bibiri yayagalanga nnyo Uganda obusiraamu n'ensimbi wagoba Kabaka n'amukyawa n'abeera bestman ku mbaga y'omusajja wa DP namugaa nti abasajja batandise okukola ki okuyeekera bamukwata jukira ali mukwano gwa Muteesa kati ate nga kimanyi nti oli yamufubutudde ne babateeka mu kkomera lye bayita babateeka ku kondeemu nga babatadde mazzi babasibye waggulu ng'amazzi gakoma wano ne mukadde waffe jjajjaffe Kakungulu babasiba babiri mu kkomera eri mu luumu eki Bukuja nga bwe baazaalibwa naye ekyafaayo kino sandi kyogedde ku kamera naye kankyogere abantu abamu abalina okakunkuna mu dduwa bakitegeere mukadde waffe oyo yalina kojjaawe nga yalayira maaso ga Katonda yali musomi wa dduwa mulungi naye nga yalayira nti talisomera muntu wa UPC dduwa basibye mutabani we mwannyinaze amwegayiridde munnange n'agamba tewali kyakkola ngenda kusomera omwana edduwa ebyaddako awo nga ye yali yeetema nazi nga bonoga nti bwe ndi musomera nfe era yakola ki Mungu yamujjulula naye ono ne bamukola ki ne bamutaka era bw'oba osomye bw'ofuna akatabo ka baprisoners be baalirizinga mu biseera nga Amini yakawamba ojja mulaba ku Land Rover ng'ayimiridde ne Kakungulu nga babajja mu kkomera atambula n'Amini awo batambula bakola emirimu gyabwe Amini bamutwala awaŋŋanguka okuwaŋŋanguka yasooka agenda mu America bw'atuukayo mu bwongo bwe yalina ng'ekintu kinyaga nti nze mu bulamu bwange tebankozesa agenda otunuulira embeera ya America ng'alina kukolera muntu nga tasobola kweyiya n'avaayo n'ajja e Netherlands bw'atuukayo naye n'alaba nga tabitegeera bulungi n'agenda e London tabitegeera kyeneerabidde kyembasibagambye bw'abeere mu America yagenda ku embasi ya Saudi ng'abasaba bamuwa asylum olwalina mamaafu ge yali yawasa omuyindi nga gwali naye ng'asaba bamuwa asylum agende e Saudi kubanga Saudi yasobola okuyiiya ng'abantu bazze mu hijja Abasaudi baagaana bakyalina okukola yali alina kukomawo mu Africa kwe kusibira e Nairobi abamulowooza nti Oluswayiri tulugjawa n'Oluswayiri lutandikira bw'ajja e Nairobi n'afuna ekizimbe kye n'ateekako restaurant gye bayitanga Lucky Restaurant صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم اللهم صل على محمد يا رب
قلبي يحين إلى محمد ما زال من وجده متما. اللهم صل